Yes, buterevu mbaniza ku Fahad TV UG. Ngenda basaba bambi musubscribinge ate musharinge video eno. Ngenda basaba musigale nga mugoberera Fahad TV UG. Mujja konfuna amawuli agaba gatambula kusana nago agaba gakagwawo. Mbaniza ku Fahad TV UG bambi mbebaza gye mutusizaako engalo olunaku olulwaleero. Ngenda kusaba bambi osubscribinge ate osharinge video eno. Fahad TV UG. Genyingidde nago bambi njagala kubatuusaako ko ebimu ku ebyo ebizuulibwa ebirwadde biyinza okuba nga byaviiriddeko Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah okubanga bambi afa. Jjukira Speaker wa Parliament bambi yafudde olunaku olwaleero zibadde ssaawa nga 4 ez'okumakya, ssaawa nga 4 n'ekitundu ez'okumakya. Omukulembeze w'eggwanga agenze n'atwitingayo ku Twitter n'alaga nti Speaker wa Parliament afudde. Ku luno President w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni yamubise, yagenze ku Twitter n'apostingayo ng'alaga nti no Speaker wa Parliament afudde. Okwawukanako n'ebya bulijjo, jjukira ebya bulijjo abaana babadde batera okumubika ku social media nga bamubika nti afudde naye nga gavumenti yo tevangaayo n'ekiteeka mu lwatu nti Speaker yafudde. Wabula olunaku lwaleero omukulembeze w'eggwanga yagenze n'apostingayo ku Twitter n'alaga nga Speaker wa Parliament bwe yafudde. Njagala mbategezeeko ekirwadde kyebategeeza nno kikyasse Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah. Bagamba nti ekirwadde kya kansa kiyinza okuba nga kyekyasse Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah. Mbwe ekirwadde kya kansa kino mbwe aludde nakyo era mbwe kibadde kikuze nnyo kyekimuviiriddeko okulabika nga afa. Kibadde kikuze nnyo ng'abasawo tebakyasobola kukyeŋŋanga. Jjukira Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah yali atwalibwa mu ggwanga lya America obulwadde nga butabuse wali mu kitundu bakiyita Seattle gy'abadde yatwalibwa era nga gyajjanjabibwa. Musonyiwe mu katono, jjukira Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah baali basooka mutwala mu ddwaliro ly'e Lubaga wano mu Uganda, wabula bwe byagaana ne bamutwala mu ggwanga lya America era bamutwalira na mu nnyonyi ya Bombardier. Wabula bwe baatuukayo abasawo ne bategeeza nga bw'alina ekirwadde ekya kansa, wabula abasawo mbu baali beeyamye nga bagamba mbu bajja sobola okukola ki okukijjanjaba kiwone mbu kyali tekirina kusituka ku stage ya waggulu. Abasawo baategeeza mbu ekirwadde kyali tekirina kutuuka ku stage ya waggulu era bano beewaayo ne bagamba ati nno bajja kusobola okulabika nga bamujjanjaba Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah, wabula bambi tekyasobose era abasawo bategeeza nti nekyasse Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah nti kirwadde kya kansa, nti kansa yabadde ku stage ya waggulu nnyo, yabadde akuze nga tebakyayinza kulabika nga bamujjanjaba nti era yamuviiriddeko okufa. Era abasawo bano bategeeza nti babadde bagezezzaako okulabika nga bamujjanjaba asobole okulabika nga awona era nga wabadde watandise okulabikawo ku njawulo, wabula oluvannyuma ate kansa yatandise okumubomola omubiri gwonna. Nga omanyi kansa bw'aba akuluma abomola omubiri ne gujjamu ebituli era bambi Speaker wa Parliament yasobodde kulabika nga asimatuka naye nga kansa yaviiriddeko Speaker wa Parliament okulabika nga bambi afa. Ekirwadde ekyamuleetedde okulabika nga afiirwa obulamu bwe buno n'okulabika nga alikulira ensi eno. Ngenda kusaba bambi osubscribinge ku YouTube channel yaffe ya Fahad TV UG. Amawulire kati agatambula ga Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah era nga gonana nga weebuuza ekirwadde kiyinza okuba nga kyamusse. Munnaaye abasawo bavuddeyo ne bategeeza nga nti ekirwadde kya kansa kyekyasse Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah. Abasawo abadde bamujjanjaba wali mu ggwanga lya America gy'abadde yatwalibwa. Ekitundu bakiyita Seattle bambi musajja wati gy'abadde yatwalibwa okulabika nga ajjanjabibwa asobole okulabika nga awona bambi tekisobose. Era essaawa eno omulambo gugenda kuba gukomezebwawo wano mu Uganda ebbanga eritali lyawala. Gwe sikyolina okukola kusigala nga ogoberera Fahad TV UG ojja kuba ofuna byonna ebinaaba bikwatagana ku by'okuziika Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah. Naye nga ekirwadde kya kansa bambi kyalabise okuba nga kimuleetera okuva mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo nyini ddala. Ngenda kusaba bambi osubscribinge ate sigala nga ogoberera Fahad TV UG. Munaye ebyo bya Speaker wa Parliament bambi kansa yamuleetedde okulabika nga afa. Si kyangu bambi. Kitalo nnyo. Ngenda kusaba osubscribinge bambi mubeere bulungi.
tumitinge mu video n'abezeeko. Mwere bulungi. Mweraba.